koi ndiye kana kamyufu dala kamyufu kubanga baba nteeka nabesesa nnyo edi alemo tewakoze ekyo ekyokusimbya bantu mugongo ate nga bangi ku ssaawa eno ey'ekirwadde ndaba kiwooma twetugenda laba eŋŋumi bweva mu muntu omu ekwata awalala naye ekisinga okubalwanya kiri waneeno pulezidenti ke yagambye kuti buli muntu wadde embeera okulonda kati mulinde eŋŋumi ku binnyo okirira nebisanga wano omanya amawulire agasukkulumya mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse bannange ekirwadde kya covid-19 kyongedde okutabuka abakugu bavuddeyo ne balabula ne bagamba nti kati embeera teyongeredde ddala okubeera embi bagamba kati abalwadde 5 ku balwadde 12 aba covid-19 babeera mu mbeera mbi ddala nga batuuse n'okufa Haji Abudu Naduli avuddeyo mu bukambwe obuyitirivu n'ayambalira omukyala Saida Bumba n'agamba lwaki weesiba ku bantu b'Nakaseke bakoowadde emyaka 2 gy'obaweerereza baveeko baviireko ddala totwandibadde totusaana nakubaako kyoyogera mu nsonga zino kati abadde mukambwe bannange omukyala Stella Nyanzi avuddeyo n'agamba bannaye omulogeralogera Museveni tamulabangako era amunoonya muyamba mugambe kubanga omusajja talina gy'alaga ne President Museveni amwanukudde n'agamba munnaye Katonda gwenkozesa ne President Nadamu n'ayogera abantu abamugamba munyalwanda nti n'ekintu ekyo yetakirinako obuzibu era yewe mumamugamba munyalwanda kale kabeera omunyalwanda naye nga ye munnauganda wawalalalalala akakiiko ka Nakalema kateekebwawo okulwanyisa enguzi kaakano katandise okulaga ebibala byako wawulira obiro mu myezi 21 byokka kamaze okutaasa obuwumbi 205 kakutereba ofiiso 225 bagamba nti buli akawulirako nti kako kajjanga atyanga adduka gavumenti evuddeyo neyeddiza omusango munnange Malema Birizigo ewaabira Bobi Wine egambye kati guveemu ffe tulina okugubeeramu era kakati ffe tuvunaana Malema Birizigo ono yali yawaaba ku nsonga y'emyaka simanya ate obuyigirize n'ebirala ebiryawo kati gavumenti yegulimu abatambulira mu nnyonyi bannaye mwekubire mu bugalo kubanga kirabika Airport October nga lumwegenda kuggulwawo naye bw'oba toyina certificate eraga mbu toyina covid-19 tojja kulinnya bbaati abeesunza batandise otumanyira basiba mu nnyonyi buli omu agamba katubaviire mu ka Uganda kamwe walalalalala President Museveni avuddeyo n'alabula n'agamba abasecurity mwenna abapoliisi abamagye n'abamilitale n'abalala mwenna bawa emirimu ne mugendawo ne musumagira okukwata ng'oli ku mulimu ng'osumagidde ng'oli wa security bajja kutwala mu maaso ge gennyini asooka akubuuza 4 na 5 kajja kukujuutuka bannange tulabye ebintu mu kulonda kw'omulundi guno kw'abavubuka bannange kwe tutalabangako olunaku lweggulo babadde baddamu mu bifo munnange gye bayimiriza okulonda ku mulundi guli ogwayise kati nno nakulabidde eŋŋumi bwe ziyitiŋŋana n'okwesika ebitogi mukama tuyamba okulonda kw'omwaka guno sikutegeera ebyo nga bikyali abanyi bakabbiya wetwogerera akacupa bakongeddeko siringi 5
kati no simanyi kigenda mu maaso simanyi lwaki gavumenti teyongeyako ddala miliyoni namba walalalalala abange naye muwabi wa gavumenti nakulegulo yaweereza munango omukulu Malema Abiriize ebbaluwa ekiwandiiko ekinnamutayika nga kimugamba waayo obujulizi bwonna bwobadde omaze okuba ng'ozuula mu musango gw'owabira His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuwabi omuvunaana byonna byewali omuvunaana kati leeta buli kantu konna kobadde ofunye kobadde onoonyereza kakwasa gavumenti kati yeyina okuba ng'etambuza omusango guno awo nno kwe kuyimirira ku magulu ga abiri gwe ngamba yani Malema Abiriize n'acwana nakamba sobola kukkiriza nawandikira baluwa nagiweereza ku Buganda Road Court namuga temugezaako okucuuca Mabirizi interest yalina mu kintu kino nga bw'omumanyi kumuliyirira buli lwawaaba kiki buli lwawaaba tunula mwembega bazawaabira bonna tabana interest ye just yali awo anoonya katooki kumumulisaako kati oli abadde agumugjamu gavumenti egumugjamu anti yegwagala omwabi wa gavumenti agamba gutuwe byonna bye badde onoonyereza ne byotuuseeko bireete wano agamba ssebo musaagana kirala nze Malema Abiriize nze nina otambuza omusango guno era agamba kooti eno egaane enteekateeka kooti ya Buganda Road egaane Mabirizi ani amukutuma ate nga ne bewandika nti bamutuma nga naba atamala n'abawaabira oba mukyala we ayina omukyala otulabwe ne weeyiza kati ye olwo olugezigezi kuba n'omukyala mu kuloopa abaliddawo balimuwandiikako abange ekirwadde kya COVID-19 kiwanisa amatanga kiremedde waggulu mu bire kikoze kitya bagamba nti abalwadde 5 ku balwadde 12 abalabikwako kaakati bali mu intensive care unit abalwadde 5 out of 12 bali mu mbeera mbi basiza ku byuma sebo bali ku 5 nga myaka emi out of 12 kati yonna byemyaka mu byamyaka n'amagezi ategeere omusiru asiwadde ddala